mbagamba nti emmwanyi kimera kya kulonderera. Olonderera eyengera gy'onogako n'onoga kumpi emyezi 2. Naye meseji yange eyaleero eriki nti kati muwulira nninnyirira wano era nabalaga nga mbika emmwanyi zange. Nsooka kuyiwako nnyo maniwa, ndeeta bumotoka na bumotoka n'enjiwamu maniwa. Toyiwa ku muti, oyiwe n'ebbalibbali. Bw'omala okuyiwamu maniwa, ekire ky'enkuba ne kijja, bikka levo nga nnene nnyo. Bw'obanga wabikka bw'otyo, kati ekimuli akakuba kabadde katono naye ekimuli ky'emmwanyi zange olwedde kiikino kitandise okukwata. Emmwanyi zange zonna eka 20 zonna zikubye ekimuli. Tugende nkulageko wano. Ekimuli okiraba? Ekimuli kiikino kikubye. Eno gye ziri waggulu naye kati kino kikubye. Zino zigenda kukula. Kati ozirengera zonna emmwanyi ziizino zikyaliko. Naye ziri we zaakoma kati kino ekimuli we kitandikidde. Ziri we zaakoma kati ekimuli. Kati muno ziizino ezengedde ogenda olonderera mpola. Emmwanyi kirime kyakulonderera. Ogenda olonderera mpola. Okiraba? Kati eno ekubye, eno ekyanogebwa wano wakubye era weeyongerayo. Ekyo kiva kubanga emmwanyi zo bw'oba oziriisa bulungi. Kati meseji eno gyembawa. Meseji gyembawa nti bannange abantu batuyigiriza nnyo okulima emmwanyi. Naddala mu ngeri eno ey'ekizungu. Kyemba sikiwakanya naye bannange mbabuulira bubuulizi mazima. Emmwanyi yeetaaga okuba ng'erina ekiriisa wansi nga kingi. Emmwanyi yeetaagamuko akasiikirize omusana bwe guba nga guyitiridde. Si bisiikirize bingi. Methods zino ze baatuleetedde enzungu ennyo. Nungi ezo Brazil nane simba mulaini nungi. Naye nga bwe mbagambye nti ezisinga nkyaziraba nga zikyali nto. Kati ne bakusimbisa layini ne bakuteekesaamu ka drip irrigation ka pipe ng'osumulula mpola. System eyo nnungi ku kamwanya akato nga kakyakula. Bannaye mwegendereze oba system eyo eneebeera possible okuliisa emmwanyi ng'ekuze bweti. Kati eno emmwanyi omuti guli wali. Bwe kakutaana n'oguyiwako amazzi oguvunza kali ka drip ng'omumwanyi gukuze. Emmwanyi eno kati eriire eno. Emimwanyi gino egya clone gye basala obusazi guliira kungulu bwe guti. So solution eri ki? Solution yakubanga simba emmwanyi zo mu ngeri yaffe enansi. Then kolanga bajjajjaffe bwe baakolanga. Bw'omala okuteekako obusa, nze sikkirizigana na bigimusa biri, bikka ne bw'onoofukirira amazzi ag'enkana wanga tobisse tosobola. Ate tosobola kufukirira mmwanyi nkulu bweti. Bannange ebintu ebipya nze sibiwakanya naye bwe kijjanga twebuuzengamu. Naddala abatutwala bagenda batuyigiriza ebintu bino. Naye emmwanyi eyo bw'eneekula, emmwanyi eyo esobola okukuliisa bulungi. Naye manya yakigimusa. Yakubategeeza emmwanyi gy'okoma okugitwa amazzi aga irrigation. Emmwanyi ebeera ne premature flowering. Emmwanyi erina okusooka okwokebwa akasana neefunayo ku nkuba olwekuba ekimuli. Naye gwe bw'oba ogifukirira amazzi oba olina okugula ebigimusa kaani na bino ebyawano folio osobole okubanga ekwata ekimuli. Kubanga emmwanyi ekwata ekimuli nga ebadde eri mu musana n'eroka efuna enkuba. Kikyo.